Bampita Maria sana. Zibadde ssaawa nga 11 nensimuka mu tulo mbadde neebase nensimuka mu tulo nempulira nga waliwo ebintu ebikoonagana nga mpulira ebintu bipaalika bipaasuka neŋŋamba kiki kino buti awo nenzigula olumu yange nenfuluma wabweru ngenza okulaba nga motoka erikwaka omuliro. Wembaddeko awo nendaba n'omwana ng'ali mu ddinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musaayi ne mubuuza gw'obadde ki naŋŋamba mami atusaze ffenna mu nnyumba ffenna n'abannange bonna atufumise ebiso ne muddamu ne mugamba ye mami aliwa n'agamba agenze buti nze nenzirayo mu ruumu nenzigyayo ekisulumuzo kyange nenzija nenzigulayo ennyumba ennene nennyingira okutuuka ku ruumu z'abaana nga zonna azigadde ebisulumuzo simanyi webiri nga zonna amaze oziggalawo buti awo nefuluma wabweru nentandika okukuba enduulu awo banneiba ne bakola ki ne bavaayo ebyo byendabye buti ndabyeko omwana omu yekka ng'aliko ekiwundu wano omu aye bano abalala sizzeeyo okubalaba kubifaako kuba nange amaanyi gamaze ne gampwamu nga sirina kutegeera ekiddako. Nze okuwona okwange nze mbadde mu lumu yange kuba erumu yange eriko teri wamu nabo. Oluvannyuma wenkubye enduulu baneiba ne bajja nenzija ne baŋŋamba gulawo geeti nendeeta ekisulumuzo kya geeti ng'ekisulumuzo nakyo geeti ataddeko ate kufulu endala ze sirina bisulumuzo nenkuba enduulu neŋŋamba geeti agigadde buti baneiba ne batandika okukuba geeti okuwuuka obubuusi okuyingira munda okuyingira enzigi nazo nga ziriko eki kofulu nazo ne bazisamba ne bayingira ne batandika okujjayo abaana ne emotoka ebadde wano kumpi ne bateekamu abaana ne babatwala. Tewali. Emisana ki ekyabaddewo nga kino tekinnatuukawo buti emisana twabadde wano nze simanyi oba kiki omusajja yazze we yazze zabadde ssaawa 9 n'atuuka we yatuuse yasanze taapu eyo nzigule ey'amazzi nga tetumanyi nti omwana omuto agigudde n'abuuza ani akoze eki agudde taapu ffe ne tumugamba nti tetumanyi kirabika mwana omuto n'atandikira awo kola ki okuba nga ali kuyomba nnyo n'ayingira mu nnyumba buti abaana ne bafuna okutya ne badduka mu kisenge beggaliza nange ne ŋŋamba nange kaŋŋendewa mu luumu yange bino biringa ebikaaye buti ye mami n'aŋŋamba ati buti mwenna mudduka muli kundekaze kawano ku dayiningi nze nti nange ŋŋenze ewange we yayingidde mu nnyumba era n'asigala ng'ayomba nnyo era ne batuuka okwegwanganako nga baagala ng'oba balwane buti omwana omu n'akwata simu n'akubira mukwano gwa taata we najja omusajja oyo we yazze era n'ayingira ne babaako bibayogedde awo ne bakakkana ne bafuluma bo ne bagenda ffe ne tusigalawo waka we twasigaddeyo waka nga tewali buzibu bwonna buli omu agamba munne nti bannaye tukuliko olutalo luno kino kizze kitya bwe tutyo ne biggwa buti zaabadde ssaawa nga 11 mami n'afuluma n'aŋŋamba ŋŋendako bbunga n'afuluma wabweru n'agenda nze sisitimu eriwo baŋŋamba kayitako mmala okutereza abaana balidde omaze obanaaza oli waddembe okwegendera mu luumu yo era nze we namaze ebyo neneekuba luumu yange mami we yakomeddewo nabadde mpulira nga gulawo geeti ayingira aye ebyaddiridde sibitegedde.
bamutwalidde Nsambya hospital, I think so, kuba tumujje ku Wenzi ne bamutwala. Poliisi ekoze omulimu gw'amaanyi kubanga egezezaako okuleeta ambulance era twebaza Mr. Wiyo agezezaako kubanga okuva wano n'okutuuka ku Wenzi nga wali ku speed kulaba nti tutaasa abaana. Ne neighbor twebaza Mr. Nyakana awulidde neighbor bwe yawulidde yaleese emmotoka ne bateekamu abaana abo ku speed n'omukyala ne bamuteekamu ne bamutwala ku Wenzi mu ddwaliro. Bagawaddeyo omukozi. Omukozi ye awulidde luvannyuma ng'ebintu bikuba byabika ng'amanyi nti oba biki mmotoka ng'olwo yabika emipiira omuliro gugikutte. Kati omukozi agenza okuzuuka ng'awulira abaana baleekaana era n'akuba enduulu. Tasula nabo mu nju y'omukozi asula mu police quarter. There's a neighbor called me that the car is burning. Then I called the fire. When I called the fire, I came. But at first, even the husband called me, please, Chair, can you help me? My wife is killing my children. And I asked what happened. And he told me, I don't know. So I wake up and I come to the scene. When I come to the scene, I find there are someone crying. And I went back on the main road because I was calling the fire brigade. The fire came very fast. Even they find just the car. The house was starting burning, but the car. But I told the boys to climb up the gate and enter inside so that they can help the children. But when they entered, they find already the big girl died, already cut it in the neck. And the other one from the stomach. The intestines was outside. The other girls, even the stomach. And the mother also injured from the stomach also. So we took them to the Wenzi. I called the Osa Wiyo. He's a good man because he tried his best and came very fast. We went with him to the Wenzi hospital. After Wenzi hospital, they called the ambulances. The ambulance came like 4 immediately. They took the boy, the first girl, which was cut from the stomach. They took her to Nsambya hospital. But even we can thank the hospital of Wenzi because they have tried their best to do the first aid. So that is what I can state. At the time of this incident happened, where was the husband? The husband told me he was in Namasura. How many children do they have and how many are fertile? Like how many died? They have 5 children and 2 died. The last and the first. We understand at the time of rescue where some neighbors jumped over, there was a helper outside. What is the state of the helper? This helper, the neighbor. Yes, the maid. The maid was in her room, but the neighbor of Mr. Nyakana is the one who came with the car, and they left the children to take to the hospital. And right now, police took some bodies to the hospital. Yes. That is the bodies of the 2 that died. Yes. And then 3 of them. No, the police took them to the hospital. In Zambia, one in Zambia, the others took them to Malawi. So the body of the girl, now they have taken them, I don't know where. Thank you so much. That was at around what time? At around 5:30. 5:30. That's when they called me. So had they ever reported any case of violence? No, never. And do you know about these people around here? I know them, but I don't know what happened to them now. What are their nationalities? The man is a Mali man and the wife is a Kenyan. She's a Kenyan. You've not heard of any issues? Any issues from them? No, never. Basewo ne banyabo amanya nze Sebandika Atanansi nga ndi mutuuze ku kyalo Kalungu Bunga. Mawulire ga nnaku nnyo bwe tugedde ku makya wano nga waliwo poliisi. Tubuuza poliisi ati kiki kyenonye wano nga waliwo neighbor waffe omukyala
mukyala muna Kenya n'omwami yava Mali badde balina abaana 5 okubuuza kubatuuzaawo nti ate omukyala afumisa abaana beyeezaalira abaana 5 n'abafumita ebiso abaana 2 abaana bonna bayisiddwa bubi naye bagamba 2 bayinza n'okufa abamu bafudde abamu bali mu mbeera mbi mawulire ga nnaku kibi nnyo kubanga omukyala abadde mukyala mukwata mpola nga tuyitawo mu mmotoka ozi nga tutuma tendalina buzibu naye twebuuziza omutima ogujja gujja okulaba nga afumita abaana beyeezaalira nemmotoka n'azokyayokya nefumita naye ebisonga agakwetta kitugamba bannaaye simu kigenda mu maaso mu ggwanga mawulire ga nnaku nnyo era tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo kale kibi nnyo ddala omwinako nga batuuze banne mumwinako ebyafaayo byonna babadde omanyiko ku ntalo ezibaddewo obadde olina kyomumanyiko nze mbadde simanyi ntalo zaabwe kubanga omwami abadde ya mukwano gwange awo nga gye ntubuuziganya n'omwami mukyala nga talina buzibu era nga tubuuziganya awo nga bayita olunsi mu motoka nakuwa kajjambo olunsi n'abako ne byabatuma ngaawo nkoze nga talina buzibu kigere naye nze mbadde manyi mukyalo oyo Munnayuganda naye baŋŋanda muna Kenya omwami ye muna Mali omwami adda uganga mu Nigeria naye bagamba yava Mali era batuuze kuno balina amaka gaabwe balina nezifaamu sali zeyo mukono naye nga nze mbadde sibasuubyawo kuba na kintu ekyo wakati mubanga olw'obutabanguko mu maka gaabwe era nze kibadde kyekango kyamaanyi nnyo kubanga balina obutakkaanya mu maka gaabwe. Twayingidde netugezaawo ne tusanga omukyala oba maidi akolamu nga naye olwetategedde kiri munda tumubuuza buzibu kinaga yaka tugamba kimu emotoka y'omukazi ekukaaba kwe kwakaaba tugamba tugulirewo munda tulabe aki tutaasa abali munda kubanga omuliro mungi kuyinza okukola ki kuyinza okuyingira ate ne kwokya ebyomunda wakiri tutaasa abalimu abalamu ng'amaze otugamba nti mulimu omukyala n'abaana mwebali omwami taliimu. Bwe twayingidde enzigi zonna twasanze nga nzigale. Bwe twatuuse munda kye twakoze ne tutandika osamba enzigi ne tuyingira. Bwe twasambye enzigi ne tuyingira bwe twatuuse twatukidde ku kaana akamu mu kisenge nga kakudde wansi kayise ebyenda nga bakayisizaamu ekiso ne tulabako okubiri nako nga bakayisizaamu naye ko tebakafumise bubi nnyo kubanga ko twasanze kakaaba n'okukaaba naye nga n'okutambula nga kasobola otambula ne tugezaako okulwana tujjeyo ono omwana eyayise ebyenda tufune nga wali omuzira kisa naye yazze ng'addukirira yazze n'emmotoka tumuteeke emmotoka eyo wakiri tumudduse mu ddwaliro oba oliawo osanga tuyinza okutaasa obulamu bwe naye we twagezaako tufulumya omwana tumuteeka mu mmotoka ate be twalese munda kulaba nti baggulawo enzigi zonna musula abaana nga batuyita ne bagamba mujje mukomewo tusitule ate abalala nabo abalala bali mu mbeera mbi era we twayingidde ne tusanga omwana omuwala kwe basazeeko obulago mu kisenge nga yeebase agalamidde bw'ati naye ng'emikono akizinze bw'ati ng'ajjudde mu musaayi yenna nga yeebase mu musaayi ku buliri tetugezaako okulaba nti tumuggyeyo wakiri oba osanga ng'akyali mulamu naye tumukatte kwoli tubadduse mu ddwaliro twagenza okugezaako okulaba nti tumuyawo kulaba nti tuggyeyo emikono nga yadde akikase bw'ati ng'emikono giraaliddeyo ne tutegeera nti yakoze ki yamaze okufa oyo ne tumuleka ne tusanga munne amuddako nga yali mu kukaaba ye yatuyamye nga yoludde alinako yalina essimu naga agezaako okubira taata we essimu nga taata we takwata ssimu ne tumubuuza ebyawe nga bwe bibadde nagamba bino byonna ebituuseewo maama yakoze ki maama yakoze ne tubuuza maama aliwa natugamba maama ali mu kisenge era bwe twayingidde mu kisenge kya maama naye oluggi lwa maama twasambye lusambe kuba nalwo adde yeekaliddeyo
Netwamutuukidde era netwamusanza mu kitaba ky'omusaayi. Netugezaako okumutuukako okumubuuza bye tugeza okumubuuza mbeera ki gy'alimu nga tasobola kwogera naffe. Netumusitula, netumufulumya, netumugattako n'abaana. Abaana bana netubaddusa mu ddwaliro ku Wenzi Medical Center. Kati we twatuseeyo eri nga tugezaako era okugira ne maama oba oli awo alinamuuko akategeera asobole otubuulira nsonga ki baabayingiridde oba waabaddewo obuzibu kuba ffe omwami tetwamulabyeko. Nga tumanyi ffe birina ebirowoozo nga tulowooza oba yezza omwami yakikoze n'adduka kuba tetwamusanzeemu. Ne balyoka batugamba nti omwami teyasuzeewo, yakoye nga we yagenze teyakomyewo, yasuze wabweru. Kati awo ebyaddiridde era n'omwami nga twatuuse eri ku Wenzi tukwata essimu y'omuwala gye twasanze tugezaako okukubira omwami. Bwe twakubidde omwami n'atugamba nti omukyala yamukubidde ku ssimu zadde saa 6 kwa kiro. We yabadde n'amugamba olwaleero ngenda kutta abaana nange nette. So bwe bityo bwe byabadde. Omukyala agamba nti mwagalizaako kumubuuza ekyabadde tasobodde kwogera. Talina kyonna kigambo na kimu kyamuvuddemu okwogera naffe. Ne bwe twabadde eri mu ddwaliro abasawo bagezaako omubuuza ki ekibaddewo biki nga tayogera. Abaana abakoseddwa abaana bonna badde 5. Bonna bawala, bonna babuwala. Omwana omukulu kwe yasazeeko obulago ye yafiiriddewo. Amuddako ye yamufumbisa ekiso wano ku lubuto naye nga ye mulamu era yetusuubira tulina essuubi nti ajja kudda engulu kubanga ye takoseddwa nnyo. Then wali akaana akalala kali emyaka nga 8. Ako ke kagenze nga kayiise ebyenda era bakatutte naye nga ko tetusuubira nti kayinza okuwona. Then ne wabaawo akalala akato akaddirira kwoli nako embeera yako tebadde nnungi naye ko tusuubira oteeka mu ssaala ko kayinza okuwona. Bakafumise lubuto. Then omulala kali akakuluko akaddako oli omukulu ow'okubiri ko bakafumise ku kisambi. Ye takoseddwa nnyo yewedde n'oli omukulu abadde ayogera nakali ke kabadde kwogera. Babiri be batugambye nti maama ye yabatuusizaako ebyo byonna. Emotoka era twasanze ng'emmotoka eyaka nga yabadde eyaka omuliro. Kati we twatuuse mu ddiiro twasanzeewo ekidomola kya petro kya lita 5 naye nga muli haafu sigaddemu haafu. Naffe kituteebereza nti saagye yakosezza okwokya emmotoka mu bisebu. Kati awo bwenzira ku ekyo ffe twadusizza bana abalwadde ebisinga tetwabitegedde bulungi naye ate twagenza ofuna luvannyuma ku baneiba abamu nga batugamba nti basoose ofunamu obutakkaanya omwami n'omukyala emisana ne balwana. Ti mu kulwana ne omwana omukwana adda ku mukulu yafulumye geeti n'afulumya ebweru okuyita abali ebweru babayambe ng'abagamba nti taata akola ki atuga maama. Kati be yayise baneiba nabo ne batya yagaffe tetusobola ayingira mu kikomera ky'omuntu kubanga buli omu abeera n'ebintu by'osanga alinayo ekyokweyinda kye ayinza okukola ki olw'obusungu obungi ate nakola ki nakuggyako obulamu. So bo ne batya okuyingira tebatuuseeyo. Kati we byagweredde omusajja olw'obusungu obungi ye n'afulumamu n'akola ki n'agenda nga bulijjo naye omukwe teyakomyewo. Kati mu lutakomawaawo omukazi ate we yafunidde obusungu okulaba nti asannyawo abaana be. I'm Gift Atuhile, Deputy RCC for Machinde Division. I'm at the scene where the incident happened in Karungu. A woman killed her 2 children. Her firstborn was 14 years, called Daisy, and the last one who was 5 years. I've reached on the ground. I've tried to talk with the housemaid.
and she told me that she has stayed with them for 3 years and she has never seen them with issues in the house. Not until this same year, 2026, in June, when she came to know that a man got another wife somewhere else. So that's when they started having some misunderstandings. So they've been having some small misunderstandings in the house, but she has never seen them like fighting in the house. She again told me yesterday when the man came back, it was at around 3 p.m. She came and found and he found the water flowing on the floor, and he was so mad about them, and the children were so scared. They were so scared. They ran away, and of course they went to the maid and told her, "Dad is so mad at us. We are so scared." And his wife Dorothy was inside the house because I'm told she wasn't working. So, like when he entered the house, he started fighting with the wife as well. He was trying to, like they were fighting in the house. So the maid says, like it wasn't a very big issue. He managed to beat some few children, but it wasn't all that, like something maybe you can suspect that this is going to happen. So like at around 5 p.m. that Mrs. Dorothy told the maid that I'm going to the trading center. But of course the maid didn't know what she was going to do. She came back as usual. She entered the house. They prepared supper. At night they slept. So at around 4 a.m. that he heard some noise outside, because she sleeps in a separate house in the boys' quarter, and the bosses were sleeping in the main road, in the main house. Sorry. So she heard some noise, and she was like, "What's going on?" So she checked on the phone, and it was coming to 5 a.m. So she was like, "Let me go outside and see what's taking place." Reaching outside, the whole gate was full of fire. Actually, the woman burnt even the car they had inside. It was full of fire, and one child was standing in the window. So she called her, "Auntie, come and rescue us. Mommy is trying to kill us. So come and rescue us, please." The maid tried. She was so scared. She came at the gate, like trying to call the neighbors, but the gate was closed. The woman changed the padlocks. She changed the padlock, so the girl had no way of rescuing them. Even getting a copy of the key to the main house, she found that the woman had changed everything. She had no way of helping them out. So she made some noise on the neighbors. There is a certain neighbor who came, and they started from there. Now it's confirmed that 2 kids are dead. The firstborn, who is 14 years, and the lastborn, who is 5 years. Other 3 are still admitted at Mulago Hospital. To my fellow women, even if you have issues with your husband, please protect your children. They have nothing to do with this. They don't have anything like to do with your issues in your marriage. What she did, it's not good at all. Those children had their rights to live, and their issues in marriage was none of their business. Dear women, let's stop this. Let's stop this. Even if you have issues with your man, at least separate, move away, but leave children to move. We need our Ugandans to be safe. We need our children to be safe. Thank you so much. It's so sad, and may the deceased rest in peace. Thank you. Bampita Gift Atuhire, Deputy RCC for Machinde Division. Banange tuvumirire ekikolwa kino era Atuhire, Deputy RCC for Machinde Division. Kuno kuwabula kugenda eri abakyala banange. Bw'obeera ng'olina ensonga yonna
ne baawo mbasaba temubiteekamu baana abaana abo tebalina musango bye muyitamu tebabimanyi bye muyombera oluusi nabyo tebabimanyi tebalina musango okuyingira mu nsonga zammwe abaana mubaleke balina eddembe lyabo ensonga zaabwe muzisotinge ne babba bamwe kati ekikolwa kino ekituuseeko wano banange kyanaku ntuuseeko kyanaku njogeddeko ne maid byambuulidde nanga bawadde ne issues bwe ziba nga weeziri banange teyandise baana ndengeddeko ebifaananyi mu nyumba babadde baana balungi omuwala ng'akuze oyo first born ng'ali 14 years omuto ng'ali 5 years nga baana balungi banange teyandikikoze era nkivumira abakyala mukireke musotinge issues zammwe ne ba partners bamwe naye abaana temubayingiza mu nsonga zammwe kubanga twetaaga Uganda nga abantu balina eddembe n'abaana baffe nga balina eddembe mwebale nnyo mwebalire ddala